Ng'ebyo ebigenda mu butale abantu ne bafuna ensimbi ate n'ababa bagenda amalwaliro okufuna obujjanjabi ne bagenda ku nsonga ez'enjawulo kwe bayita wabula enguudo bwe zibambye okugeza nga bw'olaba zino ezisangibwa mu bitundu eby'enjawulo mu disitulikiti y'e Luweero ebintu ebisinga byesiba. Abamu ku bakulembeze mu disitulikiti y'e Luweero nga bakulembeddwa mu Deogratias Ssekabira ssentebe w'ekyalo Nkolojji bagamba nti embeera mwe bayita okutambuza ebyamaguzi byabwe ekaluwa ebitagambika olw'amakubo kwe batambulira okufaafaagana ebitagambika. Luno lutukosa naddala senga tuba tutambula okugenda mu tawuni kubanga gye tusinga okufuna ebintu ebingi bye tugulayo. Obuzibu bwe tusiŋŋaana tulina oluguudo oluva wano Enkolojji okusala ne luyita mu Kasenyaako mpaka eri ewange Bukomba. Bane mulimu ebigoma byayabika era ate oluguudo olwo lubadde lutuyamba okusalako abantu okuva mu Kikube ne lusalako mpaka wali ewange ne bagwa ku luguudo lw'Ekikube lw'Ekiwoko. Naye obuzibu bwe butusiŋŋaana ebigoma abantu bagwamu era jjuzi mwamenyekeramu omwami ng'aweesa amabidde. Ssentebe w'eggombolola Richard Simbwa tayawukana n'abakulembeze banne bw'ategeezezza nti ekizibu ekinene mu ggombolola ezo enguudo embi ddala. Twafuna emmotoka zino eza Sino Truck ezisomba omusenyu ne ttipa endala ez'ennene zigoyezza amakubo ogajja ku mbeera we gaali ogatuusa ku mbeera etekyayitibwamu. Nga oluguudo luno lutukosa lutwala ebyamaguzi bingi, tuli balimi tulima kasooli ebijanjaalo muwogo buwunga naye oluguudo lutukosa lwonna lwayonooneka lwonna lwaggwawo. Mu ngeri emu abatuuze balaze obulumi mwe bayita mwe bategeereza ng'embeera y'amakubo amabi we gaviiriddeko okuwangalira mu bwavu obutagambika n'okufiirwa abantu baabwe. Tusanga obuzibu okuva mu kilomita ezo ogenda Ekiwoko okutwala abakyala abagenda okuzaala. Tusanga obuzibu nga n'omulwadde bw'aba muye era ebiseera ebisinga batera abantu baffe okutufaako mu ngeri eyo ng'ekirwadde kibakubye ngate okuyaayaana n'okunoonya bodaboda eno esobole okututuusa Ekiwoko kizibu. Bano bagamba wasaana wabeewo ekyamangu ekikolebwa okusobola okutaasa embeera eno ewalirizza ssentebe wa NRM mu disitulikiti y'e Luweero Omulangira Ronald Ndawula okusitukiramu okusala amagezi nga kati waliwo enguudo ezitandise okulimibwa mu tawuni kanse y'e Luweero. Batambuza ebyamaguzi bagenda mu ddwaliro bagenda mu abaana okugenda mu masomero naye ng'oluguudo terukyasoboka kuyitamu. Kwe kugenda mu ofiisi ya Luweero Triangle, minisita wa Luweero Triangle nampa grade ezo nga bwe muziraba ezizza okutuyambako okukola oluguudo olwo, nange kama kwogera kwe kufuna amafuta tusobole okukola oluguudo luno. Kyokka Ndawula alajjanidde abakulembeze ku disitulikiti okuva we babeeko kye bakolera kwe kusaba abatuuze okweyambisa enkola ya bulungibwansi okutereeza embeera nga batadde ku bbali enjawukana z'ebyobufuzi. Era n'enkubira ne disitulikiti Omulanga nti oluguudo luno ejje lutereeze lukolebwe ku mutindo gwe lunina okutambulirako okusinga kuno okujabula kwe tutaddemu basobole okuyitako. Ronald Kitanda ne Samuel Kawooya, BBS Telefayina, gy'otobadde. Weewaawo kyali ku BBS.